Consortium direct or how? That question you have not answered. But how? First went to the. So before banking, you first There is nothing like consortium. Dr. Gambia bring the consortium. Until once the samples collected, there is no comment. The name, where the insurance money has. It has been operating in the whole district. So they all good. So you tell all Jesus to arrest all the parish chiefs and people. Have you the affected? Yes, I want to Actually, for me, I am not affected. So that's the mistakes you are making. I cannot. Ataras Bihi, your research is insurance. That means big. Doctor, what is happening in the district is big. Navanene Mwebali. You sit up. Don't fall, eh? Don't fall. Sit there comfortably. One down. kugira kuwandiika engula wakawunti twasokera Masaka tuwayo emitwalo ebiri betwalinda netulinda nebigaana nebatugamba nti mudde ekagolokolo netudda ekagolokolo era batujjangako 15 netuddayo olulala okutuwandiika nebatujjako 15 nebatugamba nti batuguliddewo kagolokolo kati nagenda okufuna sente bampa emitwalo 9,940 kati bafuluma omwami oli ambuuza aŋŋamba nga towadde eza mukyalo ogamba ndi muntu mukulu nali mulwadde nga mpulira bubi nnyo eŋŋamba nze ndi muntu mukulu enkyajja kudda mwerabire ganze era nengenda ne sente zange natuukira wanneyiba wange era naziraba nekibala fenna nengenda eka kati nali nkyali awo essimu nevuga nkyala Nabyanzi oliridda wano njijja ngaye waliwo ebitaateredde era nenkolaki nemugaa ndi mukubo nzijja ngenda nakufuna ddagala era nekwata eggubo ne sente ze zeyali baŋŋambye kati mantuuka kasozi era neddamu obwokubiri
nali nyambuka era waliwo ennyumba gye tutuukako bamuyita neiba waffe bamuyita isima era neevuga gwaka okusatu ne mugamba maama ngunyikiriza nze ndi muntu wa pressure ntambula mpolampola nzijja okutuusa neŋŋenda era nakwata sente ze nenzimuwa evaayo Meka. 10 kati ate ng'emabega banzijeko emitwalo 6 ezimu bazisalira ku mmeeza 6 kati ne 10 wenalikwasa era oyo omukyala nenvaayo kati okukola ki naye omuntu kitubeerawo nga kyetulumize tugamba ddala tukwate emwanyi zaffe tuziweeyo nze ndi namwandu nga zeyafa ningamba sikisooka nikuteesa nono naye nagandi nange kinyumyemu tukwateko tujja tujje tubuuze wano oba natugamba nti kituufu naffe tuli tukigumira ensonga etuleese wano kakati bwazituwa ngaatugamba kakadde bwe twatuuka nga batugamba nti ate akakadde tekakyawera ojja kuwa kiifu emitwalo 10 ate neinsulansi giwa emitwalo 5 n'omutwalo omukyalo oyo bwe yakolaki eyanzijako gyemitwalo 16 ebyava ku kakadde ka sente n'ogwa banka ezo nazo ne zivaako kakati ngenda okwetegereza n'50 zetwawa kagolo era nga batuyitaawo kati nange neŋŋamba ezo sente ate batugamba ozisasula nga zirimu n'amagoba gaazo naye singa tunaatuuka okusasula ddala nalongo ngende nnoge emwanyi zange nnyanike ensawo 2 kitundu zentunde nga sente ezo saazikozesa zonna nagenza okukibalamu ng'emitwalo 16 oba nezigwamu 17 n'ekitundu nga kasawo ka bigimusa kalamba nagenda iyo okulamuza ebigimusa batugamba ebirungi bya 16 ensonga tebatugamba batugamba nti kyetaagisa bwe kityo nti kiifu alina okufuna emitwalo 10 insuwalensi erina okufuna emitwalo 5 kakati ezo zigenderawo ebintu ebitategerekeka naffe byetutamanyi tulivaako bwetutyo ensonga lwaki tuzza okubuuza Ebya insurance mubitege. kati ate tubimanyi nyabo tubimanyi mukwano Kati bo mukubagamba insurance babagamba nga batya. Insurance batugamba mujja kutuyambako nti singa emwanyi oba ziba zifudde oba biki tibasobola okutudduukirira oba okukola kutya bwe kityo nga bwekitambula bwe bakitugamba tugamba nga zifudde zigenda kufa olwo nga bataza okufuna sente ezo bwe tufuna enkuba tuba tulina okufuna emwanyi singa obamusizza musobola okusasula sente zeeyi zaba atuyambye okutuuka. Back to the money, I've taken their commission. Yes. So then I have to talk to the circle leaders. I'm like, you've got some commission to a folks, something like that. From the circle leaders. Okay. So now the support are going to fund back the money. So you have to sort of fund what you received from them. Okay. Because what is banked is less. Is less. So let's recover from what you are given first. Yes. Okay? And I still don't believe the story you are telling us. The fact that the parish chiefs have got commission, okay? And you're the one who does all the errands of the consortium, right? You also have your own commission. Other than that of parish chiefs. Kati Kati mwagala kulira babiri mukwateza ba parish chief ze baba bako mulye namwe zamwe zotayagala kwogera muzirye. nze nakolagana ne chief nangamba mugire emitwalo 10 ku buli ku memba kituufu twafuna sente nange nakuwa babanga 10 negibwa chief nze nga simanyi nge zigenda kubanga nange nganze nga memba natoola emitwalo 10 memba yaba emitwalo 10 nengibawa nengiwakira emitwalo 5 naye nga sitegeereza nange wenagenda mukazini ofuna sente basooka libamba emitwalo 99 nti batemyeko olwa bbanka bwe najja omwami we nanjako emitwalo 5 nenzimuwa bwe navira nange nekwata 10 nendiwa chief nenkwata 15 neziwa mwami Kagolo bwemagambaliza netutamba netugenda basina ansa ndala yona gyemmanyi kigenda mumaaso gineena gye bampa
gyali gya transport wange wenakozesanga samala nti kyekijja kutuuka wano era nzibombe amalira mukaka ndimba sente kumpaka nedda. Pay them their money. Did we send you to pick money from the beneficiaries? Answer. No. Tunura Mkamera. So how did you start the whole process of getting money away from people? Simanyi osaganza ate tebansanisa. Wali obajjeko zaaki? Lwaki ate wali ozibajjeko? Why were you removing this 100,000 from the beneficiaries? You had no reason but to get money from them. Kubanga amaze okufuna sente za PDA nalaba okusinziira nga bwogamba nti gundi abadde anyamba nakuwa akasoda babadde bakakuweereza ayinza n'okumala ennaku bbiri nakuleetera oluvannyuma. President asinze sente zino mu bantu bano, laba abakyala bano balabe, look at them. Yasindika sente zino zigende zibayambe zibajje muki mu baavu. Gwe tolina gw'osiima, gwe lwaki tewajja n'ogenda n'osiima oba RDC oba focal person, gwe lwaki tosiima bali bwe basiima? So look at these ladies. Omuntu nafuna sente miliyoni mujjako toto ya mitwalo 2 kati aba agenda kusasula ki? Simanyi mbajjako obusiimo, simanyi mbabbira eno abantu bakoowu kyava baba the reason they're reporting you. Yemweyo ng'etandika ekyo tekyalimu naye kyajja luvannyuma ne bagamba bataddewo enteekateeka eyokusasula emitwalo 5 buli abafunye sente okusobola okusakiwalenga omulimu beneficiary baba bakola singa babuvuddeko ekizibu n'abanga asasulira omutaasako obutafiirwa byonna byabakoze kyatadde musinga. Kati bwe twamala okusoma ekintu ekyo nekigenda wansi ku nduka abantu ne basomesebwa abamu ne bakisiima era badde baziwa nga ziweerezebwa ku kitongole kyasomesa ekya insurance y'ebyobulamu. They've corrected money from all the 18 parishes. So that means we need the 18 parish chiefs to quickly be brought to us. And we see how to handle this. Who has been sending them for this money? Who have they been giving it to?